America kuddamu kulumba ggwanga lya Iran genda maaso na kubeera nti alibonereza olw'ensobi ABCD ekigenda kubaayo. Era tosuubira Iran kubeera nti esitula ebyokulwanyisa egende maaso n'okubeera nti ekuba amawanga ga Buwarabu ng'egamba nti ekuba bases za mu America nga bwe zeekikola. Ekyo tekigenda kubaawo. Era batugamba nti commitments to end military operations on all fronts. Front season na zigende maaso n'okubeera nti ziggalwawo. Bwe twogera ku front season na Iran tasuubira mu America kwenyigira mu bulumbaganyi bwonna oba kuwagira bulumbaganyi bwonna obugenda maaso n'okubeera nti bukolebwa ku ba Hezbollah, obugenda maaso n'okubeera nti bukolebwa tugeze ku Gaza n'awalala. Yo mu Iran agamba bwentyo bwe nkitwala. Front season na ebintu biggwa omulundi gumu. Ekyokubiri, Iran tebamusuubira kuddamu kuttukiza nteekateeka za kola nuclear oba kuba uranium mupya nga tebannagenda mu ndagaano oba ng'endagaano esembayo tenaba kuteekebwako mukono oba nga tebannabiteesaako. Tebasuubira Iran ku reversinga enrichment eya uranium. Ekirala, fully reopen the Strait of Hormuz. Akagolomolo kagulwewo akali kaggalwa bakagule mu bujjuvu bwako awatali kuteekawo musanvu gwonna, kubanga eno yeki to global oba yeki global shipping route. Ensi zonna we ziyise ebyamaguzi mafuta byonna biyitaawo. Kati bagamba akagolomolo kagenda kuggulwawo, nuclear Iran esooka ebireke ebyokumukola era esuubiza nti terikola nuclear weapon, then ne front season na eziriko okulwanagana kugende maaso n'okubeera nti kusiizinga. Naye ku lunaku lwennyini lwasayininze endagaano oba jukira batugamba nti ku Lwokutaano ejja kubeera ng'ewedde bamaze okusayininga, but amawulire agava mu ndagalaga bano basayininze electronically. Kati nga endagaano eyo bamaze okubeera nti bakkaanya tusayinize ku kino na kino na kino, Israel n'akuba Lebanon. Kitegeeza nti ali atandise kati violation already ku ndagaano egenze maaso n'okubeera nti etuukibwako wakati wa Iran n'eggwanga lya America. Munda mu ggwanga lya Iran bagamba memorandum is now in force. Endagaano tumaze okubeera nti munnange tukiteeka mu nkola oba enzikiriziganya etandise okubeera nti eteekebwa mu nkola. Foreign Affairs Minister ow'eggwanga erya Iran ng'ayita mu mwogezi wa ministry eno Ismail Baghei bavuddeyo ne bategeeza nti Tehran and Washington have finalized and electronically signed the agreement paving the way for talks on a final deal within the next 60 days. Iran bagamba kiwedde electronically abakulembeze bombi basayininze dda. Trump yataddeko omukono kosa ne Masudi Pezeshkian ow'eggwanga lya Iran naye n'ateekako omukono. Kati ogenda kuŋŋamba nti lwaki Mujitaba si ye yasayininze? Mujitaba supreme leader. Bwe tujja eno mu diplomacy, Masudi Pezeshkian ate aba ku mwanjo president and president. Mujitaba supreme leader asukka ku Donald Trump wa waggulu nnyo ku Donald Trump. Kati baba Trump nga wakusisinkana mu kulembeze wa Iran kiba kikulu nnyo, abeera gwe bayita counterpart abeera Masudi Pezeshkian president w'eggwanga erya Iran, era yagenze maaso n'okubeera nti akola ki, ateekako omukono ku lwa government ey'eggwanga erya Iran electronically. Kati nga bagamba endagaano eyo eyawedde okubeera nti esayiningibwa eteekawo oluwenda olw'okutandika okuteesa ku ndagaano enzijuvu mu bbanga lya nnaku 6 y'emyezi 2. Iran bw'emaze otegeeza ekyo then neerabula negamba it will closely monitor US compliance. Egenda kubeera nga egoberera luta ku luta compliance y'eggwanga erya America. America egenda ku complying etya n'endagaano egenda kugondera etya ebyo bagenze maaso n'okubeera nti bakkaanyako mu MOU, Memorandum of Understanding. Byonna bye bateesezzaako biteekwa kukolebwa nga bwe biri. Iran egamba muyinza okulowooza nti bwe tusayinize kiwedde, ffe tetubadde ku pressure, nedda. Tubadde tusobola okukwatirira embeera paka we tutuuka.
nabwe kityo temulowooza nti kemusayiniza endagaano mutuwadde kinene oba okusayininga akalembereza mutuwadde kinene. Tugenda maaso n'okubeera nti tumonitalinga embeera yonna, era bino byogeddwa Ismail Baghei oba Baghei agamba Tehran will watch Washington's implementation of the memorandum without any leniency and will not fulfill its commitments if US fails to meet its obligations. Singa eggwanga lya America linaalemererwa okutuukiriza ebyo bye bakkaanyizaako okutuukako, linaalemererwa okujjuza oba okutuukiriza bye bakkaanyiza, Iran nayo tegenda kubikkiriza, tegenda kutuukiriza bye baagala. Nti singa wabaawo wonna America weeviira bweti ku ndagaano basuubire Iran okuvayoletinga nayo, ejja violating endagaano eno singa banaagiviolatinga kubanga ejja bba tekola. Kakati ne bongera ne batutegeeza nti missile program eya Iran is not open for negotiation. Iran ekyo kibagambiddewo nti twakkaanyiza mu nnaku 6 tugenda kuteesa ku nuclear program only. Nuclear program, sanction relief, ebyo bwe bityo bye tujja okwogerako, and funding eya proxy groups eza Iran tujja kubyogerako ebyo tubiteeseeko tulabe bwe kigenda okutambula. But missile program nkiddamu missile not nuclear, byawule. Nuclear kirala ne missile program kirala. Missile program ya Iran yenteekateekamu ekolera emizinga egitadde ensi ku bunkenke oba egigiyambyeko okulwana olutalo luno. Israeli yali yasaba America negamba nti Iran buli bw'omuwa kapasite ekola emizinga egikasuka ewala ogenda kutuuka ekiseera nga tokyamusobola ng'afuuse kizibu ng'era bw'abafuukidde ekizibu mu lutalo luno, kubanga baali bamanyi nti Iran emizinga gye gikoma mu 2,000 kilometers oba 3,000. Kale bw'aba akubye nnyo kilometers 3,000, naye omuzinga ogwagenda ne gugwa kumpi ku Diego Garcia kilometers 4,000. Kyayongera okutiisa Abaisiraeli ne bagamba Iran enkola gyakolamu emizinga yeetaaga kukomako, alekera okukola emizinga egikasuka ewala. Iran abagamba missile program teri negotiable. That is national security ya ggwanga lya Iran, tetugenda giteesaako. Era abagambye Iran's missile program is not open for negotiation. Ekyo tetukiggulawo kukiteesaako, tekiriiyo. Mutuleke tukole emizinga nga bwe tusobola. Tojja kuŋŋaana nuclear, toŋŋaane n'emizinga. Agamba bwe kijja nuclear tetulina kye tumwagaza. Iran agamba sina kye mwagaza, naye missile zo nzeetaaga. Kitegeeza nti singa bagenda ne bateesa buteesa ku nuclear program ya Iran, kitegeeza ekyo kitangira Iran okuba uranium oba ekirungo kya uranium. Bwe twogera ku uranium, kirungo ekyeyambisibwa okola bbomu y'amaanyi ag'obutwa, era kirina extent nti uranium kasitaasuka 60% okudda waggulu aba asobola okutuuka ku busobozi obukola bbomu y'amaanyi ag'obutwa. Iran abagamba nze gwenkuba mweyambisa mu masannyalaze kujjanjaba kansa na birala byonna, sina kye mukozesa kirala. Kati bamugamba oteekwa okuba oyo akugasa mu byamasannyalaze nga tasukka komoli kuyingiza bbomu y'amaanyi ga butwa oba byakulwanyisa by'amaanyi ag'obutwa, bbomu namuzisa. Nagala tulina kyenkyagaza. Kati nuclear program eri side ne missile program ndala. Missile program mwakolera drones, mizinga, abasinga bagita aerospace eya Iran. Nagamba ndi njakola omuzinga Fata gujja kuba kilometers 1,500, njakola omuzinga Sejiri gukube kilometers 2,000, njakola omuzinga Khaibar Shekani gukube kilometers 2,500. Ejagamba ejo tetugiteesaako, nsobola n'okukola. Kitegeeza nti singa bamuleka ne batakwata ku missile program, ajja tuuka ekiseera akole gye bayita intercontinental ballistic, aba asobola okubeera nti agikola singa banga tebamutaddeeko kkomo. Then n'ekirala obwennyamivu bwa Israeli n'okweraliikirira biri ku stockpile. Iran asobola ku stockinga mizinga emeka, asobola okukolera emizinga 1,000 n'agitereka n'agistockpilinga nga yeetegekera olutalo.
so kati Israeli ng'agamba wakiri mu stockpile abenga tagenda kusuka mizinga kakaaga. Wakiri bw'aba akola tasuka muzinga gukasuka kilometers bwezi kubanga bw'asuka omuzinga oguweza omutwalo kilometers mutwalo bagumu kitundu kyageza abaana obusobozi obukuba mu America. Kati Israeli agamba bw'akola omuzinga bwe gutyo n'effujjo lyalina n'obutafugika bwe n'okubeera nti awagira ebikolwa eby'obutujju ajja kukosa America esobola okwesigama ku ekyo nega tetugenda kukkiriza missile program. But Iran abagemeddewo n'abagamba ekyo tekiri mu ebyo bye tugenda okuteesaako, temukisuubira era ne ku lupapula temukireeta. Mutuleke oba tukola intercontinental ballistic kasiteweza kilometers 15,500 ebeyingidde ku mutendera gwa intercontinental ballistic. Agamba mundeke nze manye ebizibu byange ne bye muntuusizzaako. Bwe ngamba nti nja kukola mizinga mba nja kukola for my national security. Kyokka nabali bagamba nti bw'akola egisukka awo aba apoozinga threat ku security y'amawanga gaabwe. Kati abagamba ekyo mundeke nze mmanyi nina byempanga birala. Iran kakati mu ndagaano eno gye bagenze maaso n'okubeera nti bakkaanyaako, Iran era abagambye nkimanyi bulungi nakkiriza ba nuclear experts bagende maaso n'okubeera nti bajja okulambula nuclear sites oba nuclear facilities ez'eggwanga lyange. But nuclear talks can even extend beyond 60 days. Abamu bagamba Iran wadde bagiwadde ennaku 6 n'ekino ekya nuclear kinene si kye kintu ekyangu ekyokumaliriza mu budde obutono. Ogenda kulaba nga basabyeyo ebbanga eddala ng'ebirala byonna babikkaanyizzaako naye nga nuclear program ekyagaanye kuba eriko bingi. Negotiations between US and Iran ku nsonga za Iran's nuclear program are likely to take longer than the 60-day timeline outlined in the memorandum. Oyo bamuyita Professor Kenneth Katzman agambye mujja kulaba nga kisukkawo. N'agamba nti the talks are very detailed. Nuclear program eri very very detailed. Ate era ekooya egenda bakooya kubanga Iran alina ebiruubirirwa na bano balina ebiruubirirwa. N'agamba wagenda okusinga okubeera okulya n'okomba essowaani z'ensonga za uranium enrichment, stockpiles eza uranium ali highly enriched. Ekirala verification eya measures ne inspections zigenda kwetaagisamu akabanga okuwanvuwa. So kati n'endagaano eno gye bagendamu naye eyinza okutwala akaseera akawanvu. Ebyo biri ku sayidi ya ggwanga lya America rather lya ggwanga lya Iran. America ye agamba ki ku ndagaano eno? Wuliriza. Omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump ku nsonga ya ddiiru eyagenze maaso n'okubeera nti etuukikako, bangi ku America naddala balina kibiina kya Republican bongedde okuyisa amaaso mu Donald Trump ng'omukulembeze wa America nga bagamba si mulungi mu kiyitibwa diplomacy ate era si mulungi mu kubala entalo. Bagamba bubonero zero, toyina kye wakoze Donald Trump. Byonna endagaano memorandum nga bwetambula Iran yayiseewo, fa America tufunye eki? Batandise okuteekawo ebibuuzo ba prominent Republicans nga kuliko ne former Vice President Mike Pence. Bagamba tufunye ekife nga banna Republican. Kuliko eyali ambassador owa America mu United Nations Nikki Haley, kuliko Senator Bill Cassidy. Bavumiridde Donald Trump interim agreement gyatuuseko n'eggwanga lya Iran nga bagamba
the deal does not do enough to curb Tehran's nuclear ambitions and object to $300 billion reconstruction plan for Iran. Iran endagaano gw'Amerika tolina wogenda kulemeseza Iran kola bomu ya nuclear. Ebiruya bya nuclear biwagambe byakutwala okulwana mu ggwanga lya Iran bikulemye okujjayo. Mbulya kimuteesezzaako ku nsonga ya nuclear kati. Otalo luwedde fine omuwadde buli kimu agula akagolomolo yeeyagale. Ky'ekyakutwala mu lutalo Trump. Bano banna Republican be bamubuuza. Ne bamugamba ssebo. Endagaano talina kyekola kimala kukendeza nuclear ambitions eza Iran. N'ekirala tuwakanyiza ddala ne sekuwakanya biliyoni 300 Iran zeyagala okufuna mu kiyitibwa reconstruction plan eya Iran. Sente ezo nyingi wagenda mu lutalo nga sente ezo tojja zifulumya. Kakati wayonona ebintu bya biliyoni 300 Iran azifune? Bana Republicans bacomparinga agreement Trump gye yagenze maaso n'okubeera nti asayininga neya Obama gye yasayininga mwaka gwa 2015 eya Jack Power nuclear deal. Trump gye yagenda maaso n'okubeera nti avaamu. Abamerika bamugamba wagenda n'osazaamu endagaano y'Obama nogamba nti endagaano mbi nnyo eri Amerika. Ye endagaano yemu gy'ogenda okuyingiramu ng'ogenze mu kuteesa ku nuclear w'aba Iran. Tewali kigenda kukyuka nga Jack Power bwe yali n'eyo gy'ogenda okuteesa bw'egenda okubeera. Namugamba kaakati tubuulire Jack Power wagivaamu ng'ogamba Obama yali so lenient ku ggwanga lya Iran. Gwe n'ogamba nti ogenda kuteekawo embeera ki ky'okosezza ku Iran. Era bamaliza bakututte ku mmeeza muteese ku terms zezimu ng'eza Jack Power kubanga bakusaba sanctions relief. N'Obama bamusaba sanctions relief. Gwe ki ky'okyusizzaawo ki ekyenjawulo ky'oleese ng'omaze n'okutwonoonera abatukubye batusizza wansi nga ba super power. Ennyonyi bazikubye, abasirikale babakubye, bases bazikubye eza Amerika mu mawanga aga Buwarabu gonna tuzifiiriddwa. Tukoze loosi nnene and at the end of the day ne nuclear ali enriched akulemye okujja mu Iran. Iran yakyalina nuclear we. Tonabalemesa kukola bomu ya nuclear. Obajjeeko natti bagenda kweyagala ebyenfuna bitutumuke bongere bakole emizinga n'ebirala. Bamugamba ky'ekyakujja mu ndagaano ya 2017. Si butatula ku mmeeza na Iran n'ogamba yeetaaga kuba bukubi kakati oddayo ku mmeeza. Ki ky'ogenda okuteeka ku mmeeza? Era Iran agenda teekako ki? Bagamba bo balengera Jack Power ey'okubiri. Jjukira bino we bijjidde nga Trump yayogeredde dda Obama amafuukuule. Trump ng'agamba nti Obama yakwata ssente za America kumpi billions nga 17 n'azitikka ku nnyonyi ne zigenda okwolekera mu ggwanga erya Iran okusayininga endagaano ya Jack Power. Kakati Trump alina okunnyonnyola ennyo Abamerika nga bagenda mu midterm elections ezisigazzaayo emyezi ng'ena gyokka okubannyonnyola byagenze maaso n'okubeera nti akola mu kisanja kye emyaka 2 egisoose. Ebyo biri mu kusaidi ya ggwanga lya Amerika. Bana Republican bamutunuulidde, bana Democrat bamutunuulidde bagamba tebalabangako omukulembeze atabakoledde makulu nga Donald Trump. Kakati nga biri bwe bityo Israeli jjukira baagigambye eve ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon okupeevinga we ku ndagaano zino zisobole okutambula. Ekyo n'Omumerika akikkiriziganya nakyo. Naye munnanga amawulire agavaayo mu batunuulizi b'ensonga bagamba Israeli okuva mu ggwanga erya Lebanon n'okukomya obulumbaganyi ku ggwanga erya Lebanon kiyinza okutwala emyezi egiwerako. Israeli tali so compliant nga bwe mumusuubira. N'okusingira ddala mu kitundu kino ekya Southern Lebanon kigenda kutwalamu akaseera era kigenda kubatawaanyaamu. Kiyinza n'okusumbuwa endagaano eyatuukiddwako wakati wa Amerika ne Iran kuba Iran agamba all fronts bakiggale lumu. Byonna bino nga biri bwe biti bagamba nti kiyinza okutwala emyezi 4 ku myezi 5 Israeli okuva mu Lebanon kubanga waliwo broader regional issues
ezirina okusooka okubeera nti zitereezebwa ensonga engazi ezikwata ku region ezirina okubeera nga zitereezebwa Israeli ave mu kitundu ekyo. Future ya Lebanon efaanana etya nayo eriko ebizibu bingi. Fine, bayinza okubeera nga bagenda kumutaasa mu kulwana naye ebiseera eby'omu maaso bigenda kufaanagana bitya ne Hezbollah resistance gyetaddewo singa ebeera nga teweddeewo bingi ebyokugenda maaso n'okubeera nti bongera okwekenneenya. Ebyo biri ku saidi ya ggwanga lya Iran n'eggwanga erya America endagaano gye bagenze maaso n'okubeera nti batuukako. Tulinda tulabe ennaku enkaaga bwe zigenda okufaanana wakati mu kugenda maaso n'okubeera nti bateeseganya bano ababiri. Naye kkiriza nga sirina kutwala ate ku saidi ya ggwanga lya Russia n'eggwanga lya Ukraine. Ukraine agenze maaso n'okubeera nti akuba bubi nnyo refinery mafuta ey'eggwanga erya Russia. Wakati nga yabadde akaaba gye yabadde mu ggwanga erya Bufaransa nga asisinkanye Trump ng'agamba bannange nyambaako bwe kiba kyakuteesa ne Russia tuteeseganye ne Russia olutalo luggwe naye temunvaamu n'ebyokulwanyisa musigale nga mumpa. Namugamba tugenda kuwa ebyokulwanyisa. Wetuukidde olunaku olwaleero drones za Ukraine zigenze maaso n'okubeera nti zikuba oil refinery omulundi ogwokubiri mu wiiki emu mu ggwanga erya Russia. Russia nga naye kyakasuka emizinga okugyolekeza Ukraine abakubbi awaluma. Awo wennyini wetugenda otandikira nga maze okujjukiza bannaffe aba Tekino Kasangati bagamba nti genda maaso n'okubeera nti ogula ate era owangule buy and win World Cup promotion yeriwo kati. Bakuleetedde essimu ennungi okuzaama ezirina AI eziweesa ekitiibwa nga ziri waabwe wokka mu cash ne kibanja mpola. Tekino Kasangati bagamba nti omupiira ne highlights birabire ku ssimu yo gy'oguze ewaabwe oba oli wa content creation oba oli blogger oba ab'ebifaananyi oyagala kuba bifaananyi byo nga birungi ddala genda weefunira essimu ey'omulembe okuva mu bannaffe aba Tekino Kasangati. Essimu zaabwe empya ttuku ziri ku origino zigirako garanti. Balina Samsung, balina Tekino, balina Itel, balina Vivo, ZTE, Honor, iPhone, Camon 50, Spark 50, Pop 20, Smart 20, Hot 70, Note Edge n'endala nnyingi bazina mu origino. Promotion eno ya World Cup erimu smartphone zonna Samsung ku kibanja mpola nga ate bbeeyi ya wansi okuzaama. Okuwangula nga oyita mu nkola eno osobola okupredictinga n'owangula. Predict and win promotion. Oteeba n'ogaba omupiira guno ttiimu eno yeeyinza okuguwangula kusinziira nze bwe ndaba. Singa owangula Tekino Kasangati nga bakuwa essimu. Nga bakuwa essimu teri kyoteekamu kirala kyonna just gwe kutunula butunza okusinziira ku squad eno bano gye baleese ne squad y'abali squad eno eyinza okuwangula omupiira singa guwangula guti nga bakuwa essimu kirabo. Kati bakugamba okwewala ebicupuli ebingi ebiri katale eby'amasimu n'okwewala a few moments later waguze essimu ogenda ogisabuukulula ng'ekugamba bagiyita huduteero nga bagikoleddewa ku mutaasa akafeero nga abaana weebali awo bagenda maaso n'okubeera nti bakola oba n'ogenda ewalala wonna ne bakugamba yiino tugenze maaso n'okubeera nti tugikuwa. Kakati aba Tekino Kasangati bakugamba genda maaso n'okubeera nti obafuna wali eri Kasangati waliwo ekizimbe bakiyita Mutaasa City Mall Kasangati waliwo essimu ez'omulembe balina ku mafuta aga Torch Energy Kasangati okunirana Afro Club weebali eseeta ku SK Mall weebali bagenda kubeera nti bakutuusaako essimu ezo ez'omulembe. Ate gwe ali wali eri mu bitundu eby'Enansana bali awo Nansana Mastowa awali emiti gya Kalitunsi ku kkubo eritunudde mu Kyebando ku kipande ekyeru kisoma Tekino Kasangati 7 mu maaso g'amaduuka waliwo bendera za Spark 50. Tebalina batembeeyi tebakufeeramu bwe batembeeya ssimu za Tekino Kasangati nedda. Bakubireko kati ku namba eri 0703 32 0703 24 9859 0703 24 9859 oba ku 0741
03 9759 be bannaffe aba Tekno Kasanga ti oba ku WhatsApp enamba eri 0777 47 93 84 0777 47 sembyayo 84 ojja kubeera nga obafunye bulungi ddala bagende maaso n'okubeera nti ate bakutuusaako essimu ez'omulembe. Omukulu Nicholas asangibwa ekisaasi akutegeeza nti gwe wena eyeetaaze okukulevolingira compound yo oba okusibira pavers mu compound ono mukugu nnyo mulimu guno akutegeeza nti muntu mukozi nnyo ate era nga mwesigwa omulimu gwo agenda kugukola paka bwe guggwa ate ku ssente ensaamusaamu asaba gwe wena eyeetaaze services ze okusibira pavers mu compound oba mu compound y'essomero oba compound ya muzikiti abagamba mumuyite abasibire pavers zino zinywere bulungi ddala si pave egenda okujjamu amannyo boss wateeka mu ssente z'okusiba pava n'ogirinnyako n'ekubasama n'ekukuba ekigwo nti muzeeyi yakutusa omugongo nti ki pava tezanywera ennamba eri 07 02 43 07 10 43 74 oba ku 07 46 98 38 07 46 sembyayo 38 ojja kubeera nga omufunye bulungi ddala bwana Nicholas atabere nga akutuusaako services ze ez'okusiba pavers. Mboko Ride and Retail Company Limited ye company eyesigika okutuusaako ebyuma saako n'okuddaabiriza bakutuusaako services zino wammanga bakuguza air conditioner oba AC kusa n'okuzikolako service balina amayinja ageyambisibwa mu kusala ebyuma kusa ne tiles osala mayinja tiles bagamba nti genda maaso n'okubeera nti obatuukirira ebyuma ebyo babirina n'amayinja ago agakozesebwa ku zi grinders ezo bagalina balina ebyuma ebyeyambisibwa mu kulongoosa balina ebintu ebikozesebwa mu masomero balina ebyuma ebikozesebwa mu offices nga printers photocopy machines n'ebirala ate mu original balina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing nga bakola n'emirimu gya plumbing bakola omulimu gw'okubajja kw'ossa n'okuguza office furniture w'omulembe balina ebyuma ebikozesebwa mu kukanika awamu n'ebyamasannyalaze balina n'ebintu bya hardware ebyenjawulo bakutambuliza n'ebyamaguzi byo okubijja ebweru okubireeta wano mu Uganda babayita ba Mboko Ride and Retail Company bagamba bakwata n'emirimu gya contract ne bakuwa abakozi ne bakolera okumanya ebisingawo bakubire ku 0750 33 48 95 0750 33 48 95 oba ku 0788 33 48 95 beba Mboko Ride. Uganda Joint Herbal Research Clinic Dr. Katumba Hussein jajja wa haba mu Uganda asangibwa ku Lwebusaabala okulinaana Luwombo Restaurant ategeeza abalwadde mwenna abapya n'abakadde abafikidde mu lusiisira lw'ebyobulamu olwa wiiki eno gye twawunzise ku Saturday ne Sunday abagamba bawaddeyo omukisa omulala ku Sunday n'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 2026 mugenda abajjanjabe wali ku ddwaliro lye ku Lwebusaabala n'emitwalo 6 zokka ofune ebbugu mu mubiri ne wansi w'ebigere ekifuku maaso kamunguluza kuba sukaali pressure mugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okulumwa wansi wa kameeme olina amawa mu lubuto bagayite ulcers omwami oba omukyala tofuyisa bulungi olumwa mu ndira abaami abanafu abaagala okuva ku sigala oba omwenge infections abaami abaagazibwa prostate mwenna mugende n'endwadde zammwe abajjanjabe ku Sunday eno ku mitwalo 6 zokka ogenda kubeera nga ofuna doozi ejjudde mukubireko kati Dr. Katumba Hussein ku 0772 32 71 0772 32 71 oba ku 0752 32 71 0752 32 71. Defense Ministry y'eggwanga erya Russia evuddeyo n'etegeeza nti air defense systems zaayo zasobodde okuba bu drone 555 okuva munda mu ggwanga erya Ukraine okuva in fact mu regions eziwerako mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero drone Ukraine eronchinze drone 555 n'okusoba nga zoolekera eggwanga erya Russia egamba byezo 555 eziyiseewo tezitubuulidde
ne bagamba nti almost 2 zibadde intercepted nga zinaatera okutuuka mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia okukakana nga refinery yaabwe ekubiddwa okusinziira ku Moscow Mayor Sergei Sobyanin ow'eggwanga lya Russia. Agamba several drones hit an oil refinery ekubiddwa. Drones zino eziyiseewo Air Defense Forces continue to repel a massive attack. Several drones managed to reach the Moscow oil refinery. Ye Ukraine omutendera kati kwegenze. Buli omulabe bwakuba mu capital city naddala mu ggwanga eddene nga Russia. Akatambi kaba kakyusa enzingulula. Tukwatagana olunaku olw'enkya inshallah. Program Pulidde Kamenya eyaleero bweto bwetambudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jettech Security Uganda Limited ye company ehuwa obukuumi obw'obwannannyini. Tulina abakuumi abatendeka obulungi, balina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi ewakaawo ku bizinensi yo, ab'amabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu. Ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamalako okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo. Jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu journalism and mass communication, okukola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzungu, bakery, okukola keeki, emigaati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okukola sabbuuni w'emiti ne graphics design. Osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikkirwa. Waliwo ne half bursary eri abayisiti 10 abanaasooka okwewandiisa. Essimu noti 754 225 noti 754 225. Tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Noel Dubai Foundation. I see the colors of love in the colors of home. Plascon colors my world. The colors of warmth are in the color of home. In our home we enjoy. Plascon colors my world. We paint the colors of comfort, colors of dreams. Lounging, lounging, colors of family, the colors that give me leave. Plascon colors my world. I see the colors of love in the colors of home, the colors of joy. The colors of warmth are in the colors of home. In our home we enjoy. Find your colors of home with Plascon. Color your world. Vulu 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 mula. Vulumula ne YPA. Amatuka 5 weziri buli memba wakuwangula. Kulembuzi, kasoli, enjuki, akalulo ketabemo. Uchikola otya gwe buli kyogula mu YPA omwezi guno kakasa nga bakuwa kupano oba kiyita akakonge. Kyokoma kweza obukonge obungi, kyokoma kufuna emikisa mingi okwewangulira emmotoka mu YPA. Uyagala kulunda mbuzi, njuki oba kulima kasoli, yangu wakati nga emmotoka zikyaliwo. Bakomera ku ssimu 0703 000 034 oba 0774 3 551 oba bakyalireko ku ofiisi zaabwe Embarara, Masaka, Gomba, Madu, Nansana oba Rubaga Road ku YPA building. Yingira gaali twevuge. Vulumula ne YPA. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. So people, by design of things, used to walk to work. Yes, people from Ntinda would walk to Kampala, to their offices, work, and walk back.
But guess what? Walking to work has now become a protest mechanism that we have to spend tons of money and tear gas and everything to try and stop people from walking to work. That is something we should celebrate as tremendous changes. These are challenges that we must deal with. Corruption is a big problem. We have a country where we glorify the corruption. 17 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso n'okuba nti muwuliriza radio eno. Mukkirize balamusa n'ekiramusa ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasira, muzzukulu wa Kanaana Kayongo Hakim, mwana nzaalwa y'Ebukoma Nsimbi, nze ndi emabega w'emizindalo. Program bagiyita bibadde bityo mu palamenti, amakanda tugasimbira ddala mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, ne tugenda maaso n'okuba nti tutunuulira ensonga bute bwe zigenze maaso n'okuba nga zitambula obuuyi obwo, ne tubasiigira ekifaananyi ekyawamu. Abafunye obuzibu olunaku olwaleero nja basaasirako nese kusaasira yenna, naddala abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala. Mbagumya n'ebigambo ebigamba nti twava eri Mukama Katonda era gye tulina okugenda maaso n'okuba nga tudda. Kale nno nja kubasaba tutambule ffenna mu ddakiika zino ze tulina ezibeera entonotono, tugende maaso n'okuba nga tutunuulira ensonga nga bwe ziri. Ebigenda maaso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bingi ddala era twagala tugende maaso n'okuba nga tubasunirako ku bimu oba olyawo. Olunaku olwaleero wabaddewo enteekateeka ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula wali mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Abakulu ngambe nti Directorate ekulira ebyamawulire, ekulira ebyempuliziganya mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yayise bannamawulire bonna abagenda maaso n'okuba nga bagasaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ogenda maaso n'okuba nga bababangula n'okubalambika engeri gye bateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe. Ejjukira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga awo si kyangu kuba nti onaafuna omukisa okugenda maaso n'okuba nga osaka amawulire mu lukiiko awo olukulu lw'eggwanga. Waliwo emitendera mingi egigenda maaso n'okuba nga giyitwamu okusobola okugenda maaso n'okuba nga ngambe nti ofugibwako eddusu oba oweebwa enkizo okugenda maaso n'okuba nti amawulire okkirizibwa okugajja mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, era nga protocol oba emitendera mingi egigenda maaso n'okuba nga giyitwamu omuli okuteekamu okusabako mu buwandiike, okwekenneenya empapula ze z'ebuyigirize, okwekenneenya mukutu ki gw'ogenda maaso n'okuba nga oweereza, n'ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zigwa mu kkowe eryo. Kaakati wano ku Pearl of Africa Radio twali ba mukisa nti Namagembe Joweeriya nange munnange kamwa koogera ffe twagenda maaso n'okuba nga tufugibwako eddusu okuba nti twaweebwa olukusa okwegazaanyiza mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, era ne tuweebwa ne kaadi oba ekipalati ekitukkiriza ogenda maaso n'okuba nga twegazaanyiza mu lukiiko olwo olukulu olw'eggwanga. Kaakati nno olunaku olwaleero abakulu abakulira bannamawulire mu lukiiko olwo olukulu lw'eggwanga nga bakulembeddwa mu pulezidenti waffe Sam Ibanda Mugabi bagenze maaso n'okuba nga bayisa ekiwandiiko kibakuntumye ne bagamba bannange bannamawulire mwenna abagenda maaso n'okuba nga muweebwa olukusa okusaka amawulire nga musinzira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga muyitiddwa bunnambiro, muyiteewo mangu wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga mugende maaso n'okuba nga mubangulwa musomesebwa oba oliawo engeri gye muteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga musakamu amawulire mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Era enteekateeka zibadde nnyingi ddala ezigenze maaso n'okuba nga zibayisibwamu oba zituyisibwamu olunaku olwo olwaleero. Jjukira buli kisanja ekya palamenti oba buli kisanja ekyobukulembeze ekigenda maaso n'okuba nga kireeta ababaka mu lukiiko awo olukulu lw'eggwanga n'emikutu gy'amawulire egitali gimu nagyo gigenda maaso n'okuba nga gikola enteekateeka okwongera okusindika abasasi mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Enteekateeka efaananako bw'etyo. Kale nno abamu abagenda maaso n'okuba nga beegatta ku lukiiko olukulu lw'eggwanga beetaaga okulambika wano tosalawo wano tolinnyawo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kale nno ze nteekateeka ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula obuuyi obwo, era bannamawulire bagenze maaso n'okuba nga babangulwa olunaku olwaleero. Ndabyeko awo bakonako ku nnyambala. In fact mu lukiiko olukulu lw'eggwanga waliwo amateeka agafugawo bw'oba nga
onaasakayo amawulire mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Ekisooka oteekwa okuluyingira nga osibye ettaayi, oteeka olukiiko olwo okuluyingira ng'osibye ettaayi era nga n'essaati ogisaanikidde obanga okubidde ddala ekikalu ng'oggumidde era ng'oli smart. Ezo nno ze zimu ku principles ezisookerwako okuweebwa olukusa okugenda maaso n'okuba ng'osaka amawulire awo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Ekyokubiri, obuyigirize bwo buteekeddwa okuba nga si bwa lujuuju oba si bwa mungooba. Bateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga bakukakasa nti ddala kituufu ebitabo wabisoma era obirina. Era nga bagamba nti oba oliawo ku mutendera ogusookerwako okugasaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga oteeka okuba ng'olina digiri okukkirizibwa okusaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Mu biseera biri eby'emabega waliwo akanyoola bikya okukubaganya ebirowoozo nga bagamba banaye bannange omubaka okujja mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ateekeddwa okuba nga yatuula siniya ey'omukaaga oba ekyenkanankana ne siniya ey'omukaaga. Lwaki ate bannamawulire abagenda maaso n'okuba nga babasakako amawulire ate bo bateekebwako akaguwa nti bateekeddwa okuba nga babeera ne digiri? Kale nno era okukakkana olukiiko olukulu olw'eggwanga lwagenda maaso n'okuba nga ebiteeso byalwo biikira ku byabalala baali bagenda maaso n'okuba nga bawakanya ekintu ekyo, okukakkana nga yafuukira ddala tteeka okugasakayo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oteekeddwa okuba nti obuyigirize bwo buteekeddwa okuba nga bwa digiri okudda waggulu. Kale nno ze zimu ku nsonga ezigenze maaso n'okuba nga zitambula obuuyi obwo era buli kimu kitambulidde ddala bulungi. Kale nno wabaddewo ensonga endala ezitambudde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ajjukira mu kiseera kino obukiiko bwa palamenti obutali bumu bugenda maaso n'okuba nga bulonda abakulu abateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga babutuulako era tulabyeko kaweefube abadde agenda maaso n'okuba nga atambula obuuyi obwo. Ababaka okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nabo nga bagenda maaso n'okuba nga beeteekateeka saako n'ababaka abava ku ludda olwa gavumenti bonna nga bagenda maaso n'okuba nga beeteekateeka. Oba oliawo buli omu agende maaso n'okuba nga asonga ku kakiiko oba oliawo ke yandyagadde okugenda maaso n'okuba nti aweerezaako. Kale nno ensonga zigendedde ddala maaso n'okuba nga zitambulira ddala obuuyi obwo era okukakkana nga process etandikidde ddala okugenda maaso n'okuba nga etambula nga bwe tugenda okugenda maaso n'okuba nga tukusigira ekifaananyi ekyawamu. Era sabbiiti eno kuva yatandikira ddala enteekateeka eno ebadde egenda maaso n'okuba nga etambula era nga abo bennyini abamu ku babaka abaaliko ku bukiiko bwa palamenti obutali bumu nga bagenda maaso n'okuba nga boogera oba bagabanako naffe ku biki oba oliawo omuntu byandibadde agenda maaso n'okuba nga atunuulira okubaako akakiiko ke yeegattako biki byeyandibadde agenda maaso n'okuba nga atunuulira. Jojo wano olunaku olwajjo twasobodde okwogerako n'omukulu eyali chairperson w'akakiiko ka palamenti ak'ebyensimbi omukulu Keefa Kiwanuka. Keefa ng'agamba nti bananga akakiiko kano ak'ebyensimbi mu lukiiko olukulu lw'eggwanga akateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga katwalibwa nga kankizo era n'agamba nti n'abo abateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga bakatuulako at least bagende maaso n'okuba nga bagasa eggwanga. Agambye nti bw'ogenda maaso n'okuba nga oteekebwa ku kakiiko konna akaba kakuteekeddwako oteekeddwa okwewaayo n'ogamba nti ogenda kwewaayo n'amagezi go gonna okubaako ky'ogatta ku kakiiko kano. Ekyokubiri oteekeddwa okuba nga okakasa nti experience gy'ozogenda maaso n'okuba nga ofuna mu sectors ezitali zimu ogenda kuzigabanako n'abantu oba oliawo n'ababaka b'ogenda okuba nga otuula nabo mu kakiiko ako. Era agambye nti bw'ogenda maaso n'okuba nga otuula ku bukiiko obutali bumu agambye nti akakiiko konna k'otuddeko mu buweereza mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ensonga zino enkulu. Agambye nti bw'obanga oweereddwa omukisa n'otuula ku kakiiko oteekeddwa okumanya ekitongole ky'otuddeko tugeze oli mukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga sooka otegeere yo palamenti kiki kye yandyetaaze. Ekyo kimu. Ekyokubiri weebuuze gwe nga ggwe onfuna bulungi gwe nga ggwe kiki ky'olowooza
gwe nga ggwe kiki kyolowooza naddala ku nsonga eziba zigenze maaso n'okubanga ziteekeddwa ku mwanjo mu kakiiko abagambye mu bitunuulire ebyo agambye sooka weetegereze agency oba ekitongole nga paalamenti kiki kyekyagala ekyokubiri gwe ng'omukiise ow'ebukomansimbi omukiise ow'ennakaseke omukiise ow'ekalungu kiki nga ggwe kyolowooza then n'agamba ekifembayo ebyo byonna nga bwe biri kiki ekigasa eggwanga kefaga nti singa tuba tutunuulidde ebyo ekyamazima kinene nnyo kyetusobola okugenda maaso n'okubanga tugatta ku nyaffe Uganda. You need to have a broad knowledge in the governance issues. If it's in the area of local government as an example, you need a very good knowledge in the area of finance, an understanding of the various sector, of the sector as a whole, if you are to go in the area of finance. And I think you should also have had experience of working with these different agencies previously to be able to understand what's going on there. Now that's very important. But it's not bullying, but for instance, as chair, you take decisions that the agencies may not like. So you need to balance between, is this in the best interest of the agency, in the best interest of the organization, balancing that against what the agency or what it may want. But also taking that in full consideration of what the members think in the committee. That has been very important in all the work that we've been doing. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege oyo ye mukulu kefa Kiwanuka oyo nno yabadde ssentebe oba yali ssentebe w'akakiiko ka paalamenti ak'ebyensimbi bw'ate bwagenze maaso n'okubanga atutegeeza bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo kefa yekka si yagenze maaso n'okubanga ayogera ku nsonga eyo abaka abalala bangi betusobodde okugenda maaso n'okubanga tufuna nabo ne babaako kye bagenda maaso n'okubanga boogera oba oliawo ku biki ebyetaaga okutunuulirwa n'eriiso ejjogi wuliriza. Omubaka akiikirira abantu ba Kitigu mu municipality amanyiddwa nga Dennis amanyiddwa nga Dennis Amere. Dennis agamba nti sofa waliwo ensonga gye bagenze maaso n'okubanga beetegereza abamu ku babaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bwe batuuka okugamba nti kale tulonde akakiiko kikewandyagadde nti otuuka ekiseera ng'olaba ababaka baagala nnyo okwesogga obukiiko obusemberedde embalirira y'eggwanga lyattu Uganda. Agambye nange simanyi lwaki abantu bano bagenda nnyo mu maaso n'okubanga beeseeseetula beekwetula. In fact bwe twali mu kyalo eyo nga tuli ewa Jjajja Budda eyo Jjajja Budda yalina lwe yagambanga nti weekwetula oba okwekwetula kwe kuliwa bannange ndowooza oba oyagala okusembera ewantu kyokka nga toyagala kusituka n'ogezaako kwekweetula kaakati oli n'agenda maaso n'okubanga yeekwetula. Kaakati bino biri mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nti abamu ku babaka bwe babeera mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bwe babagamba nti kakiiko kikoyagala batandika okugenda maaso n'okubanga beekwetula basemberera akakiiko akatematema embalirira y'eggwanga lyattu Uganda. Kati mbu baba baagala genda maaso n'okuba nti babaako ke bajjayo. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Ali atya musajja wange Kasule Mudassiru ekiteetika.
abasomesa ba Golden Star wow mwebale kubanga kwe muli awe buwambo mwebale nnyo mwebalire ddala ogenda maaso n'okubanga kwe muli kimukola kyamaanyi nnyo mwebale kusomesa ddiini bambi abakulu awo ku Golden Star mwebale nnyo agambye kwe tuli tutumbudde bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo omukulu Dennis aga nti abamu batuuka okwagala okugenda ku bukiiko buno nga batuna nti kana kakiiko bakawa ssente mmeka ogenda maaso n'okubanga kakola emirimu onfuna bulungi kati nti ekyo kisibidde ddala emirimu n'entambula yaagyo kati kansooke nkuwe ku mukulu onoowulire njagala tutambulire ku peegi yemu. Yes, in Parliament we have always two committees, the sectorial and standing committee. And of course, I have served in Park Central before when I just entered Parliament. After Park, I went to another committee. I have served in Presidential Affairs for the entire 5 years. And, but by the parliamentary standing rules and procedures of Parliament, we are required to change our committee if we so deem wished after every 2.5 years. But I chose to remain in the same committee, and also currently sticking in the Presidential Affairs that I served in before for a long time, for the interest best known to me, because a lot of issues come under Presidential Affairs. The President budget, the Presidency budget, the STI, Science, Technology and Innovations, and all these budgets come under Presidential Affairs. So it gives me the mandate and authority to actually scrutinize such budget that overlook the running of the country very well. So that's why I chose to remain in Presidential Committee, and also I chose to move to budget. I know budget is one of a very critical department. I have not been in budget in the last 5 years, and I chose this time to go to budget because I want to understand budgeting processes much better into detail in this term. And I want to know why certain things goes to which sector in such amount of money, unlike what our interest, for example, in agriculture. I would expect 16% to go to agriculture, but if it is brought only 6%, I want to go to the source. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinzira okubanga muwuliriza ali atya Hajati Semugenze oli otya webale kubanga koli owuliriza Hajati Sophie Kasubi webale kubanga Hajati Sophie Emutungo webale nnyo ogenda maaso n'okuba nti owuliriza Pal of Africa Radio. Bannaffe aba House of Zaka and Waqfu Uganda bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti weekubiriza mpolampola munange oggyemu omusolo gwa mungu mu maali yo. Jamu omusolo gwa mungu mu maaliyo genda ku banka zino wammanga okuli Tropical Bank, Cairo Bank, DTB Bank, Pride Microfinance Bank. Bw'otuukawo bagambe nzize kuwa zaka ensonga zonna bajja genda maaso n'okubanga bazitambuliza ddala bulungi. Osobola biteekamu engatto n'ojja wano ku maka gaabwe gali wano opposite Old Kampala Primary School Kinyana Mpindi ne wali Radio Pal. Kati gwe bw'otuukawo bagambe nzize kuwa zaka oba osobola okuba ku ssimu zino essimu esookerezero 770 insanvu mukaaga 595 0770 insanvu mukaaga 595 then essimu endala eri 0706 mukaaga 551919 0706 mukaaga 551919 z'essimu z'abannaffe aba House of Zaka and Waqfu Uganda. Bannaffe aba Mukarwe Enterprises Mukarwe Enterprises eyo eyo adware gaggadde bwe tugamba ekigambo gaggadde tuba tutegeeza nti buli kimu weekiri. Balina seminti, balina emitayimbwa, balina emisumaali, balina amabaati, balina tanka z'amazzi, balina plywood, balina tiles, ebyamasannyalaze byonna biri wali ku Mukarwe Enterprises. Biteekemu engatto tinatina mpolampola genda wali ku Road Kampala Rashid Khamis Road bw'otuukawo bagambe nzize we wano. Kale no osobola bakubira ku ssimu eri 070 16 835 070 16 ne 070 570 070 05 ojja kuba oyogera butereevu ne bannaffe aba Mukarwe Enterprises.
bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Kakati kankutwale wano akulira oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Joel Ssenyonyi Basekeezi. Joel ayongedde okugenda maaso n'okubanga aluma ejjiiko. Agamba nti kaakati John nabadde wano ne mbategeeza ensonga za General Muhoozi Kainerugaba ne Joel Ssenyonyi Basekeezi. Kaakati Joel Ssenyonyi ng'agamba kino kisusse tetugeragenda maaso n'okubanga tukikkiriza okukakana ng'atadde akaka. Kaakati Joel Ssenyonyi amaze okugenda maaso n'okubanga abiteekamu engato ategeezezza omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oboth amugambye agently twetaaga okugenda maaso n'okubanga tuyita abakiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bagende maaso n'okubanga batuula tugende maaso n'okubanga tusala entutu olw'ensonga tulina bye twongera okugenda maaso n'okubanga tulaba eddembe ly'obuntu lyongedde okugenda maaso n'okubanga lityoboolebwa eddembe ly'obuntu lyongedde okugenda maaso n'okubanga lirinnyirirwa kale no tesobola kugenda maaso n'okubanga tuddeeyo ne tutuula ne tulatta ng'olukiiko olukulu olw'eggwanga lutunuulira ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula nedda n'agamba munnange right honorable speaker Jacob Oboth tukwegayiridde munnange biteekemu engato ababaka tubeetaaga agently tugende maaso n'okubanga tutunuulira ensonga zira ku mukulubuutu gw'ebbaluwa gwe twongedde okugenda maaso n'okubanga tutunulako. Omukulubuutu gw'ebbaluwa gwawandiikiddwa olunaku olw'eggulo era ng'omukulubuutu guno ogw'ebbaluwa Joel Ssenyonyi Basekeezi yawandiikidde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oboth ng'amutegeeza ng'agenda maaso n'okubanga amutegeeza nti eggwanga lyongera okugenda maaso n'okubanga liraba ebikolwa ebyekko omuli okuwamba abantu okusibwa mu ngeri etategeerekeka. Kale nno n'ategeeza mu kiwandiiko nti ebyo byonna bwe biba nga bwe bityo bwe biri paalamenti tesobola kudda eyo n'etuula n'efuuka kyesirikidde ng'ebikolwa ebyekko bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Era mu kiwandiiko kino kye yagenze maaso n'okubanga awandiikira sipiika yagenze maaso n'okubanga anokolayo ebikolwa ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa CDF General Muhoozi Kainerugaba ngaga nti ebikolwa bino ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa General Muhoozi Kainerugaba byongedde okugenda maaso n'okuba nti binnyika emitima gy'abantu nti era byongedde okugenda maaso n'okubanga biraga nti ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda takyateekebwa mu kitiibwa takyagobererwa abantu bagenda maaso n'okubanga bakola byabwe. Kati bw'atyo n'afulumya ekiwandiiko namutayiika omukulubuutu guba mukulubuutu guba muki kati bino kasooli Juma tasobola kukitegeera baguba omukulubuutu gw'ebbaluwa ali atya Seeka Serunjogi oli otya musajja wange Seeka Serunjogi Katuuki webaligenda maaso n'okubanga owuliriza abantu bekyengera Sheikh Abdul Swamadu musajja wange webale nnyo munywanyi webale nnyo genda maaso n'okubanga owuliriza programu eno Sheikh Abdul Swamadu webale nnyo okuwuliriza programu eno bibadde bitya mu palamenti okono nga kwotadde n'okuweereza abasiraamu mu ngeri esinga okuba ekika ekyawaggulu webale nnyo bali batya abekyengera. Kakati omukulubuutu gw'ebbaluwa ogugenze maaso n'okubanga guwandiikibwa gubadde endagezaako okubanga nkuwaako ebimu ku bitonotono ebirimu. Agambye ngenda kukivvuunula mu kyemmengo kuba kiri mu lulimi Luzungu. Agambye nti mpandiise nga nkusaba ogende maaso n'okubanga oyita olukiiko olukulu lw'eggwanga lutuule
Bunnambiro ewatali kutemya ewatali kwesigaliza olukiiko olukulu lw'eggwanga luyite lutuule. Ensonga enkulu eziriwo ze zino wammanga. Ekisooka, eddembe ly'obuntu lyongedde okugenda maaso n'okubanga lityoboolebwa. Abantu tebakyagenda maaso n'okubanga bagoberera kyayise rule of law, nti ensonga zino zaagenda maaso n'okubanga azoogerako naddala mu palamenti eno ey'12 n'agenda maaso n'okubanga ategeeza nti waliwo ebigenda maaso n'okubanga bitambula. Era nti bwe yagenda maaso n'okubanga awaayo ensonga zino zigende maaso n'okubanga zoogerwa nti Vice President Jessica Alupo yagenda maaso n'okubanga alagira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda agende maaso n'okubanga akomawo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga atuwe statement yeetongodde ku nsonga zino ezigenda maaso n'okubanga zoogerwako. Ensonga ze yagenda maaso n'okubanga akoonako kwe kwali okubuzibwawo kw'abantu, okuwambibwa kw'abantu, okusibwa mu ngeri etali nnambulukufu bulungi. Kaakati bw'atyo Ssenyonyaga nti ebyo byennyini ebintu nayimirira ku ffulo ya paalamenti ne ngenda maaso n'okubanga mbyogerako, naye tewaaliwo kyonna kyagenda maaso n'okubanga kikolebwa. Right now njagala ogende maaso n'okubanga otunulira ebigenda maaso n'okubanga bitambula mu ggwanga. Bino nno abiwandiise mu kiwandiiko kyawadde Speaker Jacob Oboth namutegeeza nti okuwambibwa kw'abantu ekyamazima kugenda mu maaso. Abantu bali mu buduukulu obutamanyiddwako butya bwe babuyingiramu nga n'ebifo mwe bali tebitegerekekeddwa. Wabula twongera genda maaso okubanga tubyekangira ku mitimbagano. N'agamba nti tulabawo awo engeri y'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kale bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga agamba nti bino byonna bijjidde mu kiseera, aga nti wentuukidde ogenda maaso n'okubanga omukulubuutu gw'ebbaluwa guno ng'ebyongera okugenda maaso n'okubanga bitambula kwe yali omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, byongera okugenda maaso n'okubanga bikaabya amaziga. Kakati ng'agamba Lop Joel Ssenyonyi Basekezi nti tukwegayiridde yita olukiiko olukulu lw'eggwanga lujje Bunnambiro tugende maaso n'okubanga tutuula mu nsonga zino, otherwise abantu bagenda maaso n'okubanga basigala bakwatibwa, basigala bawambibwa n'okukuumibwa mu bifo ebitategeerekekeddwa wajje biri nga twekanga bifaananyi ku mitimbagano ng'abantu bagenda maaso n'okuba nti bagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa. Kale nno katulindire tulabe kikijjako Oboth kyagenda okugenda maaso n'okubanga azzaako, naye nga kyekiwandiiko kyamaze okugenda maaso n'okubanga kimutuukako okuva ewa leader of the opposition Joel Ssenyonyi Basekezi. Sisobola kubanga ngaziwa okusinga ku wano, mukkirize mbasiibulire wano, ndowooza tujja kukwatagana akadde akalala Mungu wanaaba akkiriza. Babaddeko mwenna banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musajja wange Hussein Kaddu Ennamagoma tuludde okuwuliziganya naye kyenkakasa gy'oli oli bulungi. Emipiira mugiwulira, emipiira ndowooza nange nfuna akadde nkwatemu wano ate muwulire nti eyo nayo twayitayooko. Nja kukwatamu wano n'ekiweewa munaatuwulira. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakimu, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amacaago gafuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwa mpuliziganya nnungi. Gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa 1 ne 2 ez'okumakya weefunire eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Nyiga star emu star 2 hashi ofune eddakiika ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiitewo, kwasaganya zihaso zo, kubira ku muzeeyi, sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN. Nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Ulodinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Kalakata, kalakata. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Nesumulula where there's a lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, chibuyaga unstoppable. Kalakata, kalakata. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire.
funa empeereza esinga ku mukutu ogusinga mu Uganda. MTN Uganda erungamizibwa Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku simu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole ekya UNBS, nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo, era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basangibwa ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 020095 91 oba 070395 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano bebakola ne Halal Juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi. Muzeyi nkutwaleko yendaga manyiyo simanyi yendaga. Kiki muzeyi mutawaana ki? Mwana wange ngenda ku Nibra. Ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse. Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gayaza Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A-level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe. Bakubire ku simu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76 34. Katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Manyangwa. Tuyingidde ttaamu 2 ey'okusoma kati ng'okozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuuse kwangu n'okusinga bwe kyali kibadde. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo wandifuuka nnamukisa. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3. Nyiga *149*1#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'Amanda. Manda Mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3. Nyiga *149*1#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'Amanda. Manda Mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Akalimu ka rediyo yo wekagwerayo 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otaasobola kwekenneenya by'otaasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza imam mu program Buuza Imam. Buuza Imam ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewakiso kukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Noor. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekirubiri lwakyo. Bali ku noti 754 34 34 54 wamu ne noti 789 74 55 54. Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otaasobola kwekenneenya by'otaasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu